Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale malamusako mwena abali ku mukuto ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda, namwe abali emitala mayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mulungi, kitiibwa kikyo n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu ajja aluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Waliwo obutambi obuli ku social media okwo obutambula. Omanyi kati bino ebiro bizibu nnyo. Tubadde twakava mu kitabaana wano eggaba, bateebereza nti Okere yakola ki, yasanjaga abaana abo. Leero bakutte omusajja nga akutte ebisero alinga atambuza ebisero naye nga alina akaveera kalimu sooda. Naye nga sooda oyo watuuka wali amasomero ng'akasuka sooda mu masomero munda. Tebamanyi kigendererwa ki, lwaki akola ekyo, lwaki akasukira abaana sooda. Okitegeera, so bamukutte. Bino ebiro bizibu abazadde mu training abaana bamusabira abaana. These are dangerous seasons. Kubanga omulabe sitaani ye awuluguma, alina obukodyo bungi. Kakati oyo bamubuuza abaana obadde owa ki sooda, tawulira. Abaana obadde owa tayogera. Kale sooka omulabe mu dakiika zijja kuba 2 abantu balina obusungu bagambye sooda gwe muba mumunywesa gwakasukira abaana batasaa munywa mu mukube. Ekyo nakyo kiggwe yakola mwete mwina busungu. Abantu bakata abaana bano atona azunga ne sooda. Kale katukomewo. Oyo omusajja gw'olabaawo akwatiddwa ng'asuulasuula sooda ku masomero. Alina sooda mungi. Omulaba bulungi, musajja akwatiddwe n'ekirinnya. Kati sooda obadde omugye wa ssebo gw'obadde ogenda osuulasuula. Sooda mukwate mu ngalo. Oyo omusajja agenda ategaatega sooda ku masomero era akwatiddwe n'ekirinnya. Omulaba oyo sooda alina sooda mungi, omulala wuyo mukutiya amuteeka ku masomero, akwatiddwa ekirinnya. Omulaba yekwasa ebisero naye si byatunda. Nze mbadde ngenda kuyita wano tukwataganira wali anti bw'avuddeyo tayambuse awekedde awo n'asuula wali ewa mwami Payasi. omusajja gw'olaba Laba endagamuntu yene endagamuntu y'omuntu omukulu omulamba. Akafaananyi kake nebiro kwegamba wagikutulirako ddala n'ogikola maapu ya Uganda. Kale ndowooza omusajja oyo mulabye omuntu ali innocent, bamusabye ID n'aleeta akatundutundu. Bamusabye ebimwogerako aleesa akatundutundu ka ID akota saana kutegeera ntono ye gundi. Okitegeera? So simanyi sitaani kikyabala naye abazadde tulina okuba nga abaana baffe tubasabira, kubanga tojja musibira waka, olina okugenda okukola. Okitegeere, tolina ssomero wuwo ate n'oba olirina sitaani ya buli wamu ayagala kuba nga atuukawo, olaba ali mu kisenge ekyo. Kati tulina kusabira baana baffe kubawonga mu musaayi. Kale omusajja wuyo tugeze ebyo ebyokunywa birimu ebintu ebitali birungi. Oba waliwo amutumye, kubanga sikiwa nti olaba naye ali kutunda bisera afune ssente. Ssente ezigula sooda oyo yenna agabira abaana abaazigyewa. Tewali wabazigye, kitegeeza wabaayo ali emabega. Kakati omusabagana amasomero agatafaayo gano, ekitegeera ate abaana baffe mwana myaka 2 myaka 3 kasita alaba sooda. Okitegeera, ekyefaanaanyiza ye ateeka butesi ku mwana akola ki, nanywa olaba mwana akudda waka kulwalirira, tomanyi kiki ng'omwana afiirawo. Naye nga yakikoze ye akoze ki, agenze. Kati bino ebiro bizibu, tugenda laba n'ebintu ebikambwe okusinga ku ebyo. Okitegedde, omusango gw'Okere gukyagenda mu maaso, kati watono wuuno awuuzuma ne sooda atuuka ku ssomero akasukirayo abaana.
which is bad kubanga oba olina ngo owuliro oyagala kuwa abaana soda ita mu gate gina mu staff room bagaye banaye nze njagala kudonatinga soda ono eri abaana okitegera naye ate nawe otidde omunywa gwe kamusuulayo bakugamba otidde omunywa ate lwaki oyagala abaana bamunywe ne naabo bakutte tebali serious omutwala ku poliisi mumuwe soda we yenna buli cupa agisumulula anywengako emimire nina kitegeera wamalamu then abanyonyola lwaki abadde amugaba naye agaanyi so that means nti ayinza okuba alina ki hidden agenda azize endala so tusabire si ggwanga lyokka Uganda wala tusabire ensi eno weetuuse buli omu yeesabire kubanga ebigenda mu maaso tosobola bistoppinga Bayibuli yagamba mu biro eby'oluvannyuma obubi bugenda kweyongera kakati Bayibuli kye yayogera tosobola kisazaamu wabula kati gw'oyimirire nga ggwe ne famire yo n'abaana bo obawe Kristo. Matayo 20:12 agamba atya, because of the increase of wickedness the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Otekede nti olw'obubi okweyongera okwagala kw'abangi kujja wola naye oyo anaayimirira paka ku lunaku olukola ki olusembayo ajja kulokolebwa. Kakati kyenjagala otegeere nti omuntu alina okwagala kwa Katonda tasaakola ebyo byabadde akola. Omuntu alina okwagala kwa Katonda tasaa kusanjaga abaana nga bwe babasanjaga eggaba. Kubanga okwagala kwa Katonda tekukukkiriza. Katonda is love. God is peace. God is life. So obubi bweyongedde muki mu nsi muno. Timoseewo ekyokubiri satwe okutandikira paka ku Lwokutaano agamba wati, this know also that in the last days love for many will what? Will grow cold. For many shall be lovers of their own what? Selves. Converters, boosters, proud, blasphemous, disobedient to their parents, unthankful, unholy, etc. Kati kiwano ulira wano bamaze obikategorizing disobedience to their parents. Ekyo nakyo yaganyonyola ennaku zino abaana tebakyawulira. Baleeta children's rights. Omwana asobola otwala omuzadde ku poliisi n'akusiba n'akulekayo. Mwafirika tebinawa naye mu mawanga ag'ebweru omwana akuba bukubi ssimu poliisi n'ekutwala nga gwamuzaala gwamuliisa gwamwambaza lwakuba omugambyeko kyatayagala. Weewaawo waliwo abazadde abamistreatinga abo bo babasibe naye waliwo kati children's rights ze baaleeta sitaani yennyini ayeekwesa omwo mu children's rights omwo omwana akutwala n'akusiba. Okitegedde? So abaana b'ennaku zino tebagambwako. Fedda ng'oyita ku muntu nga tomubuuziza akugalamizaawo n'akukuba kibooko. Najja n'ewaka n'akuloopa ne bakwongera. Kati saa zino geza okubeko omwana w'omuntu omutakubuuzizza. Olabe sente zo sesema. Ajja kubuuza gwamuliisa. Okubuuza kuliko okusooka. Omanyi waasula. Kati saawa eyo baba bamututte dda mu ddwaliro ate n'amalwaliro mafere nga bamutaddeko dda drips ez'ekiyaaye. Bukadde obu ng'obusesemi. Tebiringa byedda ffe twakulira. Why? Obubi bulikola ki? Obubi buli kubanga ate bweyongera. Okuvoola Katonda kweyongera. Okitegeera? Abantu tebakyebaza. Abantu ne bakolera ebyenkana bita mufu ky'okwebaza kugamba kakati ogenza olaamu ebyo byonna era ng'oyinza ku mpakano. So bye bino ebiseera ebyaki eby'oluvannyuma. Timoseewo ekyokubiri 3:13 kkirira olabe. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So ebyandikibwa bingi ebyogerako she naye lwaki obubi bweyongera? Kati ng'oyo gwe bakutte omulaba ali mu kategole eyitibwa jjajja wabanga yazaala nga n'abaana be we baali basobola okuba nga nabo baazaala nga bamuyita ki
jajja ne wabanga kyakoze si kirungi ng'abadde alina ebigendererwa birala, then kitegeeza okwagala, loss of love, God's love tewali. Ekyokubiri, tulina kye tuyita deception, obulimba oba obunanfuso oba bino bitwalira awo. So bibyo bigenda maaso, bigenda maaso. Oba mubadde mulowooza w'ekijambiya ajja kudda asala abaana, kale ate waliwo owa soda owa juice nezisoda, ajja kuba okyali kuwa soda, wajjawo waaki, wajjawo w'ekirala. Sabira abaana bammwe, sabira abaana baffe, twesabire. Kisinga byonna tukole eki? Twesabire. Kale Kristo muwe obulamu bwo, yekka yasobola okukuuma okuva mu mbeera eyo. Bayibuli egamba mulinywa ebirimu obutwa naye temulifa. Kisobokera ddala omuntu n'akikutega nga tomanyi, n'okinywa naye ate ne watabaawo ki kikutuukako. Kankuba ebintu bingi by'olidde naye nga byakukutta naye nga n'ebitakutta bingi nga tomanyi. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange olwaleero, kyenva mbukuwa obeera omulokozi era mukama waabo, nsaasira obutali butuukirivu bwange, onaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale kanetolemu ku katono nkomewo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.